What is it that you cannot forget in your life? Who is that one that made you go through that? Bangamba mujja wa jjajja wange. Ani abogerera? Banje? Musumba mukama waffe yeebazibwe. Praise God, Pastor. Musumba nzize wano nga nina ennaku ennuma. I've come here with a lot of sorrow. Musumba ndi mukazi namwandu. I'm a widow. Naye nafuna omusajja. But I got a man. Ne twagalana. We loved each other. Musumba omusajja n'antwala ewuwe. A man took me at his place. Yono musumba. This husband of mine. Nenguma nembeerayo okumala omwezi mulamba naye nga ennyumba musumba eringa ekidandali. I stayed with him for a full month, but the house was just like omusajja yaliwo. Where is your husband? Musumba. This one is my husband. Yakutwala mu nyumba ngeringa ekidandali. Ngeringa ekidandali musumba nga mulimu obuliri bwa mirundi 3 buli wansi. It was mubuuza buno obuliri bwonna bwaki mu nnyumba muno n'angamba mbu yakyaza nnyo baganda be ne bamalawo wiiki emu ne bagenda. He has 3 types of beds in the house, and I was like, why do you have a lot of beds in your house? Dindako. Ono musumba. This one yakutwala mu nyumba. Took you to a house. Ennyumba eringa ekidandali. Nga mulimu obuliri buli wansi wa mirundi 3. Ba mirundi 3 wonna nga buli wansi. Ate gwe bwe yakutwalako nabo nga buli wansi. Wansi era musumba. Also down. All our mattresses are down. Genda maaso. Continue. Musumba nenguba nembeerayo okumala omwezi mulamba. I was strong and I stayed there for a full month. Nali ndi awo nga ngumidde mu kitandali kyaffe. I was there persisting in our house. Nge najja. Ani? Mulamu wange. Yali wasebo jangu wano maaso. Then my brother-in-law came. Nangamba azze kubeerawo ko wiiki nga bw'omanyi ebyokweyiiya agenda yajja ne mukyala wo ono. He came with his wife and said, omukyala jangu maaso tukulabe. Lady, come in front and we'll see you. That he's going to stay just for a week. Ajja ne mukyala wo oyo. Musumba nenguma nembeerawo neninda wiiki egweko ndabo abagenyi bakola. Olwo nga bo basula wa? Where were they staying? Obuddako awera wansi wetusula. Basula wansi wali. Nga naawe osula side wa. Nebbaawo. Bano ne basula wali naawe nebba ne musula wa. Wansi kutaka down on the ground. Kukafaliso kafaawo. Simple emboozi. Continue the story. Otyo? Yes. Kakati musumba nali ndi awo nga balinga abeeteesa ne muganda wo omulala. Wayita ndowooza wiiki emu n'ennaku ezigwamu. Nagenda okulaba nga n'oli ajja ku mukyala we. Aliwa. Oyo asembayo wali ne mukyala we wali awo. Oyo omukyala we naye mujje wano. Mukyala we. Awo. Yimirira awo. Nawe jangu. No. Even that one. Naye nga ajja ne mukyala we. Also came with the wife. Mukyala we. Bwe buliro bwe mirundi 3 wali. That's the bwe busembayo nabo ne babeera awo. Simple emboozi. Open up the story. Kyukira mu ngati Abasajja bamutuuse wayagala. Say that one, Pastor got there where he wants. Otyo? Kati olaba embeera gye tulimu. Njiraba. Bukyanga bajja tugenda mu myezi 6. Nga basula. Basula awo. Ever since they came, now it's 6 months they are with me in my house. Naye obuzibu bwe tulina musumba. But the problem we have, oba twandigumye okubeerawo ffenna naye bange bwagenda baganda be batuddako ne batukozesa. OMG. Whenever the husband could go away, these brothers of his start using us. Kikyotegeeza. How do you mean? Musumba ne batwebakako. They have sexual intercourse with us. Bonna. All of them. No. Babeera bamala okunywa enjaga yaabwe nga batuddako. After taking their cocaine, they come and use us. Mbadde nga nti buli omu ne mukyala we. I thought everyone has his wife. Abo boolaba balinda bange n'agenda. Wanje? Balinda omusajja wange n'agenda kati engeri gye banywa enjaga musumba. Tuba tetubasobola. Mu abakazi 3. Musumba tetubasobola. Whenever they finish taking their cocaine, we cannot fight them because we are 3 and we are weak. Kati kanyanjule. Now let me present. Ono. Kyagwa naawe. Oyo musumba omulaba. Yasingira ddala obuzibu. That one is very terrible.
dawali jangu You come. atono. What about this one? Musumba oyo omulaba nze ekimuntamiza. Do you know why? Agenda neegatta nawe naye nekibanga kigenda okukomekereza nekiwogga n'ennyumba zonna eziddako ne ziwulira. Yiga waabwe. Yiga waabwe. Yiga waabwe. Nkuze. You're aged. Kubanga bino byendaba. Biranga myaka gyange. Byenda byembirabi. Kati ate ono bawo yeta banne tebagala. Oyo mwami wange bw'omugambako nayo kiringa ekyasirwala Musumba era nze senga mbadde nina obusobozi nga nina omulimu nze mbadde njagala mbaviira oba naayagala nangoberera naye sinadde sente ezipangisa akayumba aw'ensula Musumba kuba ne bw'omugamba atawulira. Kyogamba abasajja bonna mwenna baba sharinga. Ye Musumba. Share all of you. Kuba naye bw'akomawo ng'anywedde omwenge gwe ngadda ku bano. Jam, sister, Obiotya. How are you? Yeah? Yendi. Ono yakwagala. Did you have an affair with him? Wanje? Yanjagalako. He has ever loved me. Ate ng'oli yebbaawo. Abaza ono ng'agenza okukola ono n'amala n'akomawo emabega. If he sees the other one going for work, he comes back for me. Ate ono? Ono. What about the other one? No. He also used me. Kati mubono yagala ani gwe So of all, who do you love most? Nze mbadde njagala ono bba wange naye ate kati ewali obusobozi tetulina ngeri gye tusobola kweyambayamba singa obusobozi buba busobose naffe ne tufuna ennyumba ne tubaviira. Sister. Now you, lady. Oyo nawe yakwagala? Did you? Omwami oyo yangamba mulamu wange oyo yangamba lwaki onegayiriza nga mubeera na wange nga nze nasembeza bbaawo muje mbeere wange olina okukkiriza nonjagala lwampaka nawe nokkiriza era yankozesa lwampaka kubanga tubeera wuwe tulina busobozi busobola kubeera waffe. He uses me because I say at his. Ate oli. What about the other one? Oyo naye bwenyini kyekimu noyo naye bwenyini yajja nansiŋŋana nangamba yitawo wano ndamwenamu babakazi baffe yitawo nzo ngompe byenjagala yitawo. Ate ono olwo yebba wange sewe Musumba era nze gwenjala sewe nsaba buyambi kugira tufune atiisi akayumba mwe tusobola okuba nebba wange Musumba sewe nsaba kutusabirako nsobole okufuna wembeera n'omwami wange naye nkooyo embeera ey'okububira ey'okunkulusanya. Kati bano batandikirewa. Now how do I start these ones? Bali mu kiyumba kimu. They are in the same house. Basharinga abakazi bonna. And they share men and women. Kati mwe mbalagula ki? Now what do I tell Era you? mbagambe ki? What should I tell you? Waliwo n'ebikuyitirirako. There are some things that go extreme. You go. Mugende. Kati mbakolere ki? Musumba totugoba nze nkyayina kye ŋŋamba. Obadde ogamba ki? Musumba tongoba nga tonnansabirako kati ngenda kuddukira wanze wano ngenda okimalira. Okiveemu? Nkiveeko Musumba bwe nnaaba nnemereddwa. Gwe ate bw'otansabire nze ŋŋende wa Musumba sina gye ndaga. I have nowhere to go. Pray for me, please. Nze Musumba ngenda kubeera wano wonaba tonsabiddeeko. If you don't pray for me, I'm going to stay here. Kati ondese mu mbeera embi nze eyo Musumba nzirukirewa. Nze Musumba nsabirako embeera njiwono oba nfuna ku buyambi obunyamba nfuna akazigo ŋŋende embeera eyo. Pastor, please ndi mukazi namwandu embeera mbi sirina nejjusa n'omusajja wange. Nze nsabirako Musumba munnange sijja kuva wano. She even regrets the death of her husband. Musumba nze embeera embi nkooye sikyayagala nze nkooye embeera embi bakazi bannange. Laba ono ye ne ku nsi alinga taliiko.
This one, it's as if he doesn't know even what's going on. Koso no wagandi akola atya? Oyo musumba olumala okunywa enjaga ajjanga eriise lero laba limyuse liringa ery'endege n'atutabukira mu nnyumba akulumba ne mu kinaabiro oyo gw'olaba. Akulumba ne mu kinaabiro? Ne mu kinaabiro ng'onaaba. Dobo. Lobo. Naye musumba tugenda kiwona tutya ekizibu ekyo nze mpulira nga nkikooye emyaka gigenda. Biri wano Friday night. Things are here. Ekiro ky'olwokutaano. Olina ye tamanyi kiri ku nsi dobo. The other one is also not known. She's on her own. Mugende mujja kukoma mu counseling wano ku Lwokuna. You go, you'll come back here in the counseling session. Kandabe Mukama byagenda okundaga. On Thursday. Mugende Mukama basumulire. I see what the Lord is going to show me. God bless you. God set you free. What is it that you cannot forget in your life? Oliweka? Are you alone? I'm not alone. Aliwa gwazena. Bagambe bayitira wano. Call them to come. Aha. Chichi. Man musumba chi ekiriwo. Man, Pastor, what's What? Wanji? Musumba chikapya kyakaliwo. What's up, Pastor? Mwana olooza kapya ki? Mani simanyi ensonga lwaki mbuuza gwe. Mani obadde ogamba ki? What were you saying? Mani nange jjajja godi abadde ansindisa wano. Mani nange ne nnamba kanumbe ku besi ne bano bagayizi bange. Pastor Nange, Jaja God has sent me here. That's why I've decided to come to this base with my gangsters. Bano bagayi bo. Yeah, so you guys. Bagayizi bange nawe obijuwa. Pastor olina okuba nga obimanyi. Pastor, you know it. These are my guys. You know it better. Man Pastor kati nze kuliramukkiriza nkuliremu naawe nga omanyi abawala so kati mani kkiriza nkuliremu. Please accept so that I tell you a little bit. Mwana ndiramu. Takumiriramu. Ayinza okukumiriramu. Ayinza okundiramu. Nakumira. Ndiramu. Man kansuubira togenda afa nnyo okumanya gange naye ekikulu mani mbeera bwayise mbeera ne bano bagayizi tubeera mu nnyumba emu. We stay in one house in Bwaise with these two guys. Otyo? Ya kati mani olaba bano bagayizi mani kino kiyaye Pastor nga omanyi mani ensi okweyiya abaana bawala okweyiya. Man, you see this guy is just a thug, you know? Pastor, siganye mbeera ne bano bagayizi kuba nabasanga nange bwayise. I also found them in Bwaise. Pastor, ewaffe embeera Butambala nga omanyi bagamba Butambala teva muto. So Butambala teva muto. No young one comes from Butambala. They always say no young child comes out of Butambala. Olina emyaka emeka? How old are you? Nina 15 naye nga omanyi. She's 15 years as you know. Kakati gye sitegeera. Bano baganda bo oba basajja bo bakukozesa. Your boyfriends. Mani bayinza batya obba baganda bange nga tusula mu nnyumba emu. How can they be my brothers yet we sleep in the same house? Si baganda bange nga naawe womanyi Pastor omuntu oba olina okweyiya so kati mani bano ono gayi gwolaba wano eno. Kale kibibbi kigenda ne kibba amasimu nze Pastor gwolaba buli wiiki nina okyusa smartphone mba nkwata simu mpya. Kyova okimatira. Kino kyagala lwakubanga kigenda ne kibba amasimu ne kireeta nze ne nkwata. You see this? Pastor ono gaya ali pole era Pastor
ono mwagala lwakuba mwavu talina kajja so taba comfortable tulabirira so nze abatasobola kundabirira naye bali bakyali naye nga tebamanyi nti no bonna mbaagala ate bali okola otya bonna mbaagala oba kyanga otya How do you play them? kati pasita ekyo osobola okibuuza ni bannaye abaayi What? yiga nkyali mulamu oba ndi mu nsi ndala nga nazuukira gwe ogamba kigayi What do you have to say? nze nganze nina okusanyusa omukyala okunyakula nsaba olaba ennaku zino zaddugala kukuba mannyo g'abantu oba osobola okuziraba naye nga nina ekitone ekyange nkuba bandi era nga bwe baba bampadde trumpet ng'eyo omukulu gy'alina nsobola okukubira mu mukama akayimba ke era nsaba pasita bagimpe nkubeeyo akayimba konna okulaga nti omukyala mwagala nnyo lindako wama ogwa ogamba ki What do you have to say? pasita ono gayi muyaye nnyo mubbi amapasita olaba ono gayi mwagala nnyo lwakuba bambi tasobola kundabirira naye nga bambi mwagala pasita pasita singa kisoboka nga mbadde nsobola obeerawo nono gayi mbadde nsobola okubeerawo nga twerabirira naye omwana omuto myaka 15 osula Abasajja wakati bonna bakukozesa beera ngenda beetika gwe ekyo tofaako oba bankozesa kasita bye bakozesa byange kati osaba ki So what do you ask? mani kyenjagala pasita njagala onsabireko okuva ewa jjajja godi mani atuyambe wakiri ngende ne gaya esobola okundabirira nze kuona omubbi oba si kyo ono waaba nga mubbi wakiri alokoke nsobola okugendako n'omu naye nga mbadde njagala ono gayi mwagala nnyo siganye noono mwagala naye ate ono omubbi ate sisobola nze gumira bubbi pasita ndi mwavu naye ate sisobola kubba kati okoonamu mwana mani sikoonamu naye ate mani sisobola kukoonamu naye okubeera mbayaye tekitegeeza nti nange nkoonamu okitegeera kati ate okulya buli mani amakoola obwo sibulya naye nsobola ogezaako tonimbye pasita sisobola maani onimbye maani mani amanyo gange olaba galaga nti no galyako oba maani naawe okoonamu mani sikoonamu kyonna kyoyogera waleva naye pasita nze kyeyo kyegamba mani njagala onsabireko oba si kyo mani onondereko gayo omuku oba nogwemba ntwala ekikulu guno ogubbi pasita ate pasita ono mwagala nnyo lwakuba pasita ono tasobola kundabirira pasita nasobola sebo yimirira wali tofaayo miyimiri kakati owaye binyumira njagala okubagoba naye ate binyumira pasita njagala okubagoba naye ate binyumira biri awo bityo naye kati omwana omukazi eyazaala omwana ono ddala Pity for the mother of that girl, that young girl. kati g'omwana lwaki tewasoma Why are you not schooling? nasoma nentukako wentuse naye ng'omanye obuzibu mani ng'owulira oyagala kugenda osanyukeko ne bakyalibo wekyatuuka bazadde bange gye bali tebaganangako kumpeerera ye asiganye njatuuka mani nzireyo ngende ku ssomero naye mani nina osooka okunyumirwa obulamu oba okitegeera pasita nga ozaala omwana mani aba ayagala agenda anyumirwa obulamu so kati mani nange ekyo kyendi olina okusooka okunyumirwa obulamu maani mani kale sigenda nyumirwa kinene kuba olwedde nanyumirwa dda era mani naatera okuddawo ne maliriza byenjagala kuba byenjagala bye bingi kati muli towulya nga oli w'amaanyi nnyo kubanga abasajja bano bonna So you feel you're big because they're used to men. nkubuzayo ekibuuzo mbuuza ate ngena beetika mbuno bagenda kumenya sigenda beetika tebabeetika tebazitowa si nku si bidomola siki si nku ate si bidomola mbuno kigenda kumenya no
sinku ate si bidomola nti oba bigenda kumenya obasitula obusituzi ate pasita n'ekirala ninamu oluze lwa komando. Olinamu ki? Oluze lwa komando. Oba pasita okitegeera ekyo? Olwa komando? Komando kati gw'otegedde eki? Sitegedde. Kati olaba kale ono abakale agenze town olaba pasita yadde guno gubbi naye kale ayinza obba munaako oyo nakkiriza mu Katonda gy'ali. Naye ono kale yadde si mubbi si kyabeera poole naye ye mutima gwe takkiriza nti Katonda gy'ali oba ensonga lwaki talina ssente pasita simanyi kati mbadde ku kya komando. Pasita olaba kati onaba olumu agenze mu bakyali be obanga ono kale yagenze kubba busimu kuba pasita n'okujja wano eno ono musanze bagenda mukubanga era abadde abbye essimu ng'aleetera nze nagambye buli wiiki nkyusa essimu kyokka onaakwata kabiriiti nookiriya kyokka oba obuswaza naawe okimanyi bakulaba batya nga okuteeka nookiriya. So pasita mbadde ku kya komando by the way obwa komando obwegamba baba bagenze nga buli omu akutema kubo gwe mani nange mbawadde mboyingiza gayi mani ampaddeyo omuda ampaddeyo kikyonna sobole okubaawo nga ndabirira ono bba wange okitegeera okola obwa komando n'olabirira ono okola obwa komando mani netwerabira ogenda n'ofunayo era bagayi abalala edda bajja waka kuba bano baba tebaliiwo naye n'ogenda obba noonya tekigaana. Abo mbatwale sijja mbasobola. Kikyolifa tuweerabidde. What is it that you cannot forget in your life? Era ani oyo eyakikutuusaako? Who is that one that made you go through that? Bangamba mujja wa jjajja wange. Tosobwa pulogulaamu yo kikyolifa teweerabidde wano ku ABS television okuva ku Monday paka ku Lwokusatu ssaawa 4 ez'ekiro